sharinga video, sharinga tugenda bannaye mugenda manya ebituusewo olwaleero eri ba foot soldier baffe wamu ne honorable waffe honorable bannaye tali mu mbeera nnungi naye sharinga yadde tali mu mbeera nnungi asituse sharinga bannaye natuuseewo ngenda bamba buulya breaking news ki ekituuseewo Muwanga kooti gye baatutte ba foot soldier baffe bannaye musharinge embeera eno gye tutuuseeko n'omulwadde kati olaba yeesitukira bannaye sharinga bannaye embeera si nyangu honorable waffe tusazeewo tubadde tumuganye naye tusazeewo ajje kuba naye abadde akyetaaga mu mutima ng'abaana naye babatwala sharinga mbabuulire bannaye bituuseewo ku Muwanga tu sharinga bannaye abooluganda mwenna mu sharinga atuuseeko sharinga mumanye ebituuseewo olwaleero ku Muwanga kooti tubadde tulina omulwadde wano yadde tewewulira bulungi atukase naye naffe era tutuuse ne tugamba owaaye katumuleete ate oba kusalawo kwe ayagadde olaba ku banne ku baganda be abasibiddwa olwaleero sharinga babakwata ekooti ebakutte ebongeddeyo babakwata mu lubaga eno ne babatwala mu safe house twali tetumanyi babateeka odi Kampala bannaye musharinge baganda bange kyanaku nnyo nti osobola osanga baganda abo mu kifo naawe weweesuubira enkyokubeera naye ng'ate bo bagumu nnyo n'okusinga ate ggwe kyanaku nnyo okulaba nga baganda abo bakyali mu detention grounds tugambe eziri gazette kati ng'ekifo nga kyolaba poliisi y'odi Kampala n'agamba bannaye abasajja bajja 12:00 ne batukuba alaba nfunirayo essaati ngende nayo eriko omusaayi nga naawe ogulaba gwe kennyini bikwasa ennaku era nakinaffe kino kyatusindiikiriza kulaba nga tukkiriza endowooza ya honorable ajje ku kooti nafube okulaba nga banne baganda be bato be bateebwa kibi nnyo okubeera nga mutambulira mu bulamu buno naye ng'ate waliwo ababaagaliza eggeyeena honorable wuno honorable kibi nnyo okubeera nga batwagaliza ggeyeena ffe twazaaki baganda baffe basibire ekkooti babasomedde Kisenyi babakwatira eno Kinoonya ne weebuuza naye gavumenti kyeno yaba musibya mu bbwa honorable kababuuzeeko bannange mu kunyola okw'amaanyi amanya zero James njagala mwenna okubeebaza abampadde obuyambi bw'obujjanjabi era bakyanfaako leero mbadde saagala kujja live kuba nali mpulaninga wiiki eno ng'eggwako okuba ku update ssente mmeka ze mwakakungaanyiza naye olunaku lwaleero mbadde nze ku kkooti ku Muwanga newaliriza zijje ndabe ku baana bange badde bakuŋŋaanyira ku ssente be bakwase kyannaku nnyo baana abavubuka badde njogerako nabo munansonyiwa badde naakamira ddagala kati limu obugonvu bungi naye nsaba sigenda kwogera nnyo abaana bange abavubuka baabakwata nnaku 3 emabega ne babatwala mu safe house babatwalayo nga tetumanyi gye bali babakwese
lawyers bange muri Council Jerry ne Council Makaka Vesta ne Geoffrey Tulya Musiima ne bakola kyonna findinga abaana abo era mbebaza embeera gye baateekawo. Abaana abo babatutte Kodi Kampala, babasudde Kodi Kampala eggulo ku poliisi nga balina biwundu nga babakubyekubye amagulu mu nnyingo nga tebasobola kutambula bulungi. Kyokka ekisinga okwewuunyisa kye kiri ekyakeesezza leero. Poliisi y'Odi Kampala ng'ekulembeddwamu DPC yasindise abayaaye ne baleeta abayaaye ekiro ssaawa nga 10 abaana ne bagabye balooya bange ne batandika okukuba abaana ebikonde nga babagamba lwaki temuva ku Kyagulanyi, lwaki temuva ku muliro, muba batuleetedde ebizibu bino byonna kutusiba. Ne babakuba ndowooza simanyi mwabirabye ku mawulire kubanga live simanyi baba babikwase, abaana nga esaati gonna gubadde gujjudde musaayi, kifaananyi essaati empya. Naye kyaddaku abantu abakulu kubanga batulugunya abaana abato olwokubanga basondera ssente zitwala okujjanjabibwa. Mukimanyi bulungi nze baagaana okunsasula KCCA aliya zange zonna baagaana okuzimpa up to now, bibino tebaagala byogerako. Mukimanyi bulungi nnyo nze bansiba emyezi 7 nga ndi mu kkomera tasooka ku CMI bantwala ku military prison. Bino ebimu tebaagala biwulira naye gano ge mazima. Ne bantulugunya gye nafunya n'ebizibu ku CMI kati obulamu bwange buli matigga. Naye ensi si nnyangu baganda bange abampuliriza. Amaziga mpuli agaagaana kumpitamu ennaku ennuma abaana badde bansondera ku ssente ate bannabyabufuzi bennyini abeefuula nti nno bali ku sayidi yaffe bakwasa abaana abo. Abaana babalimaaniza kitalya, abavubuka balina famire nga bagezaako okulaga nti babonereza nze. Basajja bano babi, basajja mmwe ebyo mukola byonna mujja bikungula. Naddala mmwe abeefuula ab'opposition ate nga mukolera mu 7 sigenda kuddamu kwekeekereza basajja mmwe ensi erina bategeera. Mu mubaka gwe ow'e olw'okubanga owulira ofa ng'olowooza buli kimu kya byabufuzi, okwasa abaana bange obasibye, okwasa abaana bange obasibye. Naye musajja gwe bayibegama kyosiga kyokungula, ojja bikungula musajja gwe, ojja bikungula olw'okubanga olaba ssente olina nnyingi. Gavumenti mwogera nayo we mwagala, nange mwadde mwagala kunkwata. Tageti yammwe yakunnemesa kwegenda kunzijanjaba. Essanyu lyo gy'olinza okulaba nga nfudde olw'okubanga ggwe olina selfish ambition ey'okubanga weeremeza mu Parliament. Mukama akusaasire musajja ggwe, Mukama akusaasire mubaka ggwe, Mukama akusaasire mubaka ggwe. Osibisizza abaana bange naye nkubuulira mazima, Katonda talya nguzi. Weefuula omuntu omulungi mu bantu ate ng'oli musota. Otta abantu, abantu bafa. Osobola okutta abantu naye ng'obeesesezaako musajja ggwe.
okola ne Museveni naye ate weefuula nti buli bwankyukakyuka. Ebyobufuzi byaggwa ne mu kulwanira bulamu bwange ngende banzijanjabe naye okoze buli kimu. Osasudde babuloga ab'enjawulo bagezeeko okubanga bulamu bwange babitwala nti bino byonna byonna bya bulimba. Naye Mukama akusaasire, Mukama akusaasire. Nze sirina ssente zigenda kukulwanisa naye nina Katonda. Abaana b'osibizza, abaana balina famire. Twafunye buli kimu gye wakoze. Polisi yodi Kampala okugiwa ssente, okugiwa enguzi, CMI okubapangisa bakwata abaana bange babakube. Kale musajja gwe. Bannayuganda ebimpi bagamba amaziga nga gampitamu. Tubadde mu eno struggle tulwanye. Tubadde ku mazima. Kiki kye tutakoze baganda bange? Twagana okulya mu nsi yaffe olukwe. Naye n'osanga abaana nga bali compromised. Ne batandika okuba nga bankuba akasa buli wamu. Bantu mmwe mwagala mmale kufa. Mwagala mmale kufa mulyoke mulage nti mwagala nnyo. Mwagala mmale kufa mulyoke mulage nti munfaako nnyo. Sisi nyangu baganda bange, nako nnuma ku mutima. Nze mwali nkoze buli kimu naye ttiimu yange mugireke. Mukoze buli kimu kye mwagala. Mukoze buli kimu. Abantu abatubonyaabonya, abantu abatusiba, bemukola nabo. Nange mweneno message egenda eri mwena ba freedom fighter. N'olutalo lwa ddala. Ate mbabuulira mazima. Tetugenda kuzikiza. Tetugenda kuzikiza. Oba kufa tujja kufa. Bansibye emyezi 6-7. Bantulugunya ku CMI. Mwalabye omuganda wange Kakweza kye bamukose. Ye yavuddeyo n'abalaga. Baana bangi bakoze ebintu ebyo nga tebavuddeyo bibalaga. Naye oli n'agamba nti oyo asaaga. Oli n'avaayo n'agamba mbu yali mu katemba. Olw'okuba nga bo basasulwa. Olw'okuba nga bo bali ku musaalo okwonoona bannaffe. Naye mbabuulira. Katonda ajja balamula. Katonda ajja balamula basajja mmwe. Katonda ajja balamula bakazi mmwe. Abamanyi amazima. Ne mugagaana. Nabiraba abamu nga bannumba ku social media. Nga baŋŋamba nga bwe sitali mulwadde nnyo. Kimanyi bulungi nakyemalira. Bino byakozesa okuwa abo ssente ab'emitima eminafu nga tageti yaabwe yakuba nga batulumba okututeeka ku ttaka. Baganda bange genda kwogera bingi naye ekibi nnyo tuggule amaaso gaffe tulabe amazima. Tuggule amaaso gaffe. Bw'oba omanyi amazima togaserekera. Yogera amazima nga bwe gali. Tolya mu struggle olukwe. Olw'okuba nga bakuwadde obusente. Buli muntu w'enkwe yenna tayimu yonna bwegenda kutuuka. Musajja asibisizza abaana bange. Baana batutte Kitalya weeks 2. Nabakubyewo safe house. Odi Kampala DPC. Tolina ky'otamanyi. Naye nkakasa. Kama ajja kusasula. Ane honorable tumuzze ewaka era gy'alimu yeeyo. Kale.